Ebitundu ebisinza okukosebwa enkuba ne kibuyaga kuliko Lweza, Nabuti, Kitega, Kame ne Kigombya ng'eno Musasu waffe watuukiddeyo ng'abatuuze bali mu kusena amazzi mu mayumba gaabwe nga n'abalala basobedde olw'okubulwa we bayita nga n'abalala balinnye ku busolya okwewala okubbira mu mazzi agabadde ganjadde mu mayumba gaabwe. Katono tufiire mu nnyumba ffe. Byonna byonooneddwa. Tetusigaza abo tutulina na waakusula. Mmere yonna tubadde n'obuwunga bwonna bwonoonese. Ku kyalo Lweza omugga Kame gututte ebimu ku bigoma ekiviiriddeko amazzi okuyingira mu maka g'abantu. Mu bakoseddwa mwe mulina omusawo w'ekinnansi Waswa Nsubuga ng'ono ebintu by'abadde akozesa okujjanjaba abantu omuli emmindi ne lubaale we byonna mukoko abitutte. Biwango by'amayembe byonna byonoonese. Byewasalire nti olina kuddamu disalira nte kanso etuyambe etukolere wali akataawo kintu kyangu. Mu maka amalala ebintu by'omu nnyumba omuli entebe emifaliso n'ebirala byonooneddwa amazzi. Waliwo maama gwe tusanze ngaddidde abaana b'abalinyisiza ku kitanda obutatwalibwa amazzi. Abatuuze wakati mu kusoberwa balaajanire bekikwatako okubayamba naye nga batugamba baripootinga naye tewali kyekikolebwa. Bandange mutuyambe amazzi gatutwala ebintu byonna tubiwanise tetulina waakusula. Amazzi gasaze ne ku myalo egyo omwalo ogwo gusaze nnyo amazzi gabadde g'amaanyi nnyo. Buludde ekiseera nga gwetaaga okukolebwako naye nga kijja olwa amazzi agavayo waggulu nga Colin Hotel yonna mu kiko yonna agayitire Nabuti gonna gakuŋŋaanira wano. Gavumenti n'abakulembeze abo be twalonda be bavunaanyizibwa ku ekyo naye tulaajanye emyaka 15 kati ne gino gye tulimu tugenda myaka ago olw'omwalo ogwo. Bagana balya enguzi ku bantu abakola embeera efaana bwetu. Oba weebuuza enforcement ebivunaanyizibwa balina okukola abantu ne bazimba mu bintu ebifaana bwe bityo ne baziba emikutu gy'amazzi oluvannyuma abalala ne bakosebwa. David Musikalyankolo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.